olaba pono gwe pornography Pazo tuloze nti oluyimba luno nga wawuza nti tulaba pono tuloze nti walugyemu layini ya pono baga mu myaka 7 mbadde mbayimbira naye nga temundabawo nabayimbira muve ku lujja temwagala kuva ku nzija mwafuuka ekizibu bw'oyimba oluyimba olusensitizinga gavumenti ojja kuba mu ttooki tuddeeka n'omugaati nga bakubira amasimu ate kati basusse nawo bakubira n'ennyoko omwana we kyamwagala nga mulamu mugamba alekere okuyimba ennyimba ezo kati neweekanga nga abantu tebakyabiwulira emyaka 7 mbadde mbayimbira muve ku lujja ate n'ekisinga okutumalamu amaanyi jo nali ku kivulu kya gavumenti wa Nakaseke mukolo gwa bwa bulimi nga bagabagaba obuberego obwo nga bagaba n'enkumbi mukolo gwali gwa Prime Minister's Office wandigambye eti yandiyimbya omuzee Sebatayi n'akayimbi enkumbi ekola ki eyamba ne bayita Gravity Minister yennyini nagawayi tuleete okwepiica kale nogawayi omwana ono Gravity agenda kutulyako ssente kati gwe kyo gy'oyimba enkudi era bwe nayimbye enkudi kati abantu basiima busiimi yendeetedde n'akabuguumirira akantwala mu kalulu atubaga jjajja wakubye enkudi abantu bayayaana abantu beesunga ate no nga bamaanyi ddala kubanga abantu bayayaana bagamba Pazo jangu otukuyikirira ate nze ng'omuntu saagala naye okuyayaana n'obwagazi bususse ate nga bantu bamaanyi ddala bannaddiini bamaseeka mizikiti egy'enjawulo bagajaawo tukiikirire batandika okuyayaana kalulu akawedde nga bayayaana bavunama kuba emikono waggulu baagala mbakiikirire mpaka lwe navudde nga waayi abantu bange eddoboozi lyabwe kamdiddemu kuba kibadde kisusse amasimu nga gavuga nkyuse eno bakuba kweri mpaka lwe beesitudde ne bajja e Kampala ate nno nga abantu babitiibwa ddala kati ng'okuyayaana kususse nga baagala mbeera omubaka waabwe ebitabo obiina ebitabo weebiri kubanga okweteekateeka kubaddewo bino ebintu ebyo tubadde nga tetwagala biyingira naye kati bw'otunuulira abantu oluusi abantu kati batulinamu essuubi ly'amaanyi ndowooza engeri gye babadde nga batulaba ku stage ate ng'oli mwana waabwe abantu bagamba kali akayimba ka Bobi Wine ke yayimba endongo njukubye ekimala kati koolabe ku lunnabe mbayayaana ojjira mufuku nuupu lwakuba kadi yo kati njirabamu enkalu era waliwo omuntu omu yampadde amagezi nga kati Pazo beera muntu oli mwana wa ddalu era kati kyengenda okukola ngenda kugula lweyo nga nkeera kwera kitebe kavule kwera omukulu akusangayo Bobi Wine alabe ng'oli mwana mulungi kuba ogenda kulaba emiranga awo ku nuupu social science social science I'm educated enough to serve my people. Yeah, Who inspired you? Bobi Wine, of course. Definitely. Should you hope that you inspired by Rutaya to go back to school? Me to inspire Rutaya? You inspired by Rutaya? Not Rutaya. I inspired by Bobi Wine. Ghetto gladiator. Yeah, of course. Ndozo oluzungu lulira temulimu yadde akasaaniiko kintu kyonna kyekola kyokka